Kati wetegereze nnyo wano. Okudda mu kisenge. Baby, bino bya ddala. I'm deeply sorry for. Baby bambi nsonyiwa kati sitaani alokose ebya ddala bannaye kati si bya kirooto bino bya ddala. Place in your heart to forgive me. Babies bambi sanga ekifo mutima gwo nsonyiwe. Kwegayiridde noonya ekifo nsonyiwe mu mutima gwo ku byenkukoze byonna. Bambi Kolini nsonyiwa. I love you. Takyogedde. Akyogedde amugambye Kolini nkwagala ebya ddala kati ate laba Kolini waasikattira. Kolini tugamba akagambo kamusensedde. Kolini sitole ki? Kolini tava ku mwana muwala Linda ate n'asala eddiiro nadde ewa mwana muwala Fulaawa. Yes, okay, alright, ate katwolekere mwana tu ekitundu kyaffe ekyokutane nga nkujjukiza nti no ebitundu ebisigadde byonna onyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel oba n'ogenda mu comment section link ebeerayo nnyo oba wojja ku 0758733334 WhatsApp yange ng'ompadde erinnya lyo ne gy'obeera ne saving erinnya lyo oba namba yo nawe ng'okoze kyekimu ojja kuba osobola ofuna updates ku status zange oba osobodde n'ojoininga group link yo ekuweerwa directly okuva gyendi mu inbox yo. Kati munnange best era wenna ali eyo ng'oyagala okujoininga groups zaffe bambi link ziri mu inbox yo. Obanga ali ompeereza ku message WhatsApp mweri togamba mbuno mweri dayo checking buchekinze ezo message ate oba sekyo nkubirako wonkubirako ensonga tujigusanga mbagirawo. Katwalekere ekitundu kyaffe kyokutano ate awatali kumala budde ate tulyoke tumalize n'ekyomukaaga ngabe ensonga ziggwerawo omufere mulavu ye firimu gye tulaba babestizi ate nnyongera okubebaza mwenna abagizeekumirako ababeera nga muzisharinga here and there mukola nnyo kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Thank you so much. It's me your boy VJ Joske ate katugitandika watali kumala time. Serious, this is my kind of man. Kati wano wetwakomye nga mwana muwala For you. Fulaawa Thank you. ye agudde mulaavu empya era nga musanyufu bitya. So Kati if he proposes, mukwano gwe yamubuuliza namugamba kati singa omusajja oyo mpya proposing ono nalowooza mbu biba oke olwo what will now happen to Collins? nga yeerabidde ebya Kolini nti Kolini ye yanywa pangwaini wajjukira n'agamba kumbe ninayo omusajja gwe nafumbirwa edda. About it. Abadde yeerabidde nti ayinayo omusajja gwe yafumbirwa. Kati abali mu relationship mbatumiddeko nga naawe otuuka ne weerabira nti wafumbirwa olina omusajja ne bakubuuza oli singo nnyo ndi singo. Anyway, singolo double. it's something that Basingolo double mugamba mutya? easily get to understand. Olowooza omuwala yayizikiza yagamba kaabulengano obulombolombo gana amateeka tugamenyanga. Since I came across Era wenjogerera ali mu love ne mwana mulenzi. these strong feelings, Bas strong feelings ze zikwatiridde left and right. Masekati g'ababiri yeerabidde naye nga twagala kumanya biggwerawo. Can't stop thinking about you. Ne munnange sisobola kulekeraawo okulowoozaako. You're just incredibly amazing. Era ekituufu kiri nti oli mukazi wa njawulo. Yeerabidde ebivumo n'empirwa eyamuwa ku lusinkano olwasooka. Naye ndowooza abasajja mujje mubakubengamu kumpi nga Josh taliimu. Kuba engeri gyengwa mulaavu n'omuwala gwendabyeko kweza empisa ze kiba kitya. Naye lwakuba nammwe oluusi mulowooza mbwe abasajja simanyi tebagira kumbe balaba. Golowooza amaaso gombi gakutunuulidde kumbe agamba singa nkitakulamu bwe nti nemalayo kitakulamba mmaze. Omusajja ye muntu ayingira relationship nga yakola dda pulaani yaayo amanyi ne weegenda okukoma. Nani alisonyiwa batabani ba Falaawo mazima ddala? Ani alisonyiwa batabani ba Falaawo? N'ebintu ebyo si birungi tubirekere bwe tuba tukyabikola nammwe ababikola mubirekere. Kati ono yamwewuja n'agaadeba naye mukazi nabakyoyo gwoguddeko amangu lave y'amangu awo. Gwe kulaba tandise my own babe not your own babe.
We will go collect 1 or 2 bottles now. Before we go. Kandi mukwano gwe yagezaako mubuuza mukazi kyo yali ku simu gwe bino teetaaga bimanyi ojja mumanya wizi time sooka okole ku byokulya mwana ninamba gundi naawe olingiza omwana kati naye kenyini awuliramu ku nsonyi ogamba mukwano gwe nti yoli eyatuwa level egenda maaso. It's your boy VJ Josike ku Nigeria Super. Ate nga nkujjukiza nti no tulina olukusa. Olukusa tulina ologere vi Nigeria okuva Nigeria. Waliwo n'ekika ekijja mu maaso awo. Kati omukazi yakyala ate ali mu laavu. Naye basooka mugeyamu wali gwe. How many do you want me to answer? Oyagala nkuddemu emirundi emeka naawe? Oyo same lady ye muwala omugwe nabadde nkunyu egundi naawe leka towogana onaawuliramu ekyekango. Waliwo omuntu gwe bakunyumiza ekidumusi nekijja aya kati ngono yennyini maka gano oba ye mulamu kale afuuse mulamu oba kiba kitya? Exactly the type of a lady that my heart desires. Kuba nja kuba ntemye omugamu nekambye esonyiwe bayinze n'omugamu naffe twasala mukago aga muna. Do you think she is especially in the kitchen? Kati golowooza oyo omukazi gwolesa ali atya mu kiyungu olaba ezenjala empanvu bwe zityo Benjamin, labayo kabulaza to a man's heart is true good food which can only come from a woman. Kyengamba oyo omukazi osobola okusooka n'omuteeka ku testi wane nitumanye enfumba yeebeera etya inulya ku mmere evudde wa mukazi gwe naye golowooza tekimufuula nkanfatebwa omuntu eyayagala okufumba eyagala edda okufumba aba ajja kukigondera takirinamu buzibu era abaze amanyi kufumba. Kyogamba omukazi omusufu bw'atyo ayinza obutafumba mmere ennyuvu nnyo ng'era ogamba tamanyi kufumba. Kabulaza tokkiriza bukkiriza sooka omuteekeko mu kiyungu tulabe. Kati ono alabidde ku njala kumba ali ku kituufu omuwala ono tumanyi ye n'ebyokufumba baayawukana dda ye ex wasookera dda ye yamuggyako engundi omanye abo ba ex abajja bannaaye beerabirwa aba bajjako zimme kati ono n'okufumba ye ex. Sorry, I was trying to sort out something with my friend. Baby onansonyiwa tubadde tulina bye tusootinga mwana ne kyali wange. Are you okay? Are you okay, baby? So then nze ne kyali wange tubadde tusaba ogendeko mu kiyungu otufumbire buzibuzi lindako. You make some magic in the kitchen. Wow. Okay. Wow. Okay, yeah, fine. Agamaaso noonya ogaanira nga tolabawo yalina okukkiriza maama. Kati kyengenda okola ngenda sooka nkwate ku simu wano nkubira abantu bandeetera ebisikisi omanyi bitera kuva wala n'atandika otukubawo ekiboozi kati tulinze kulaba mmere gyafumba storage. No problem. Okay. I mean, it's fine. Tewali buzibu oba bakubira nga tewegendedde mu katale. It's okay. Are you okay with that? Oli okay nakyo? Tewali buzibu baby, tewali. Okay, tewali. Trust me. Nekyampe mu dakiika 3 nzije. I'm scared. My inability to cook is... mukwano ntidde obutamanya kufumba bwange buyinza okunsuuza obuyinja. Alright, I have suggestion. Kati n'ekirowoozo. Take Collins along with you to his house. Lwaki toyita Colin n'omutwala n'akufumbira? It will look like you are the one that cooked the food. Bajja lowooza nti gwafumbye. Any woman to do that, you know. Gwe waliwo omukazi asobola okulola ekintu ekyo. Ne kati bannaye n'emikwano gyaffe abatuwa ku magezi naye mulekemu. Saba mbu ono akwate Colin amutwale amufumbireko ewa boyfriend wooli. Twazze giraba tetulagikolera kibaddaye egenda mu maaso. Kati ono aba ali wano n'awulira emmotoka ekuba efirimbi agenda okulingiza bw'ati nga ya mukama we omukyala asalawo amuggulire. Ffe tukimanyi bulungi kyakimye n'abakyala akimye Colin agenda amufumbire wa boyfriend kumbe Colin gwasanze naye alina olugendo lwe
Mukulu taata oba obadde olagawa? Where are you going? Ogendako wa? I'm going to see your friend. Ngenda kulaba mukwano gwange. A friend. Mukwano gwo. Get into the car. Jangu mu motoka. Order. Told you I'm going to. Why nkugambye ngenda kulaba Get into gambye car. jangu mu motoka. Negwe lwaki ompa order bwotyo? You still need the 5 million naira deal. Woba okyagambiri kwesa 5. Only with interest. Kati yingira mu motoka. Oba tozaagala bireke. Genda olabe mukwano gwo. Ndaba yagenda ozikuwa. Naye sente kikoli mu kyakusatu. Sente ekyo ekintu ekikozesa n'ekintu ky'otateekeddwa kukola. Sente ezo ze zireetedde abaana okulimba. Sente ze zireetedde abaana ogigabira ku sente. Segera. Azikaali gamugwa mu matu. Maama leka. Kyawulidde okimanyi. Omukulu ali ku oda wano ewaka. Ali ku oda. Egenda maaso. Gina, it worked. The plan. Banange Gina mwana gwe weebale plan gy'ogambye ekoze. Baby girl, I will see you later. Banange nja kuddamu nkulabe kamala okubajjulira omulenzi amaze ofumba. Ne bannaye n'okuba n'omusajja ng'akusinga okufumba kirala. Darling, we'll talk later. Kale tujja kwogera oluvannyuma sooka omusaafiise. Ssebo omukulu yakukusa oli n'ajja n'afumba. Kati naali obuyinja bw'okufumba. Era automatically kuba tumanye enfumba ya mwana mulenzi awo kitegeeze mmere ayitawo. Thing is becoming unbearable. Ne baby nze kino ekintu kinsuseeko sikyasobola kigumiikiriza. Ate kiki? Imagine she took me to one of her boyfriends. Okimanya ntute wa boyfriend we. Kati atono kimunyiirizaako wa. Tebali mu love. I'm happy she took you to her boyfriend's house. Ndi musanyufu nti akutute wa boyfriend we. Interesting you. Ekitegeeza talina kyakwagaza. I don't have to compete with. Ekitegeeza kati awo ndi free sina gwe ngenda competing bw'atyo nawe ng'amala gantwala. Height of ill treatment. Mbutuufu naawe ekyo kiba kisusse kuba kutulugunya nabaki okwo kutyoboola nabaki. Part of the bargain. Nedda kati ayogera kugi ku ssente. Let go. Kale bye tubireke. I'm sorry, babe. Sonyiwa munnaye mukwano. What to do about it? Tolina kyakikolera. So I can get the money. Kale kangumemu nsobole ofuna essente. Being her toy. Ne bannaye lwaki tolekerawo okubeera ddole ye. We'll have the money and this whole thing will be something ati baby naawe okimanya ekya ssente. Ssente zino ze twetaaga ate ssente. No, I'm not going to take it. Nedda nze kino sigenda kigumiikiriza. Wabula nno mukyala. Gundi baby tutandika bintu ebyo. Naawe. Nze n'essimu kanjijjeko. Mukazi wattu tasuubiza olukyala. Olukyala olulaga oli nti eno si ddole wabula musajja wa muntu. It's so stupid. What does that mean? Kale byekisubi bino bitegeeza biki? What? I have had it up to. Nze oyo mukazi antuuse wano mbikoye ebyokuba nga bakubiriza. Obuzibu tebudda ku bunnaabo Colin ng'ajja. It's my pride. Kati munaye yamugamba Colin muwala wange oyo lyessanyu lyange. Being a husband now. Kati nga bbaawe. I need to step up your personality. Njagala kusummusaamuko nga ggwe. So my traveling. Era eno gyendaga. You see, I have arranged a training program for you. Nina program gye nkukoleredde yakutraininga. Program will specifically put you through our line of business. Kati musajja mukulu taata asazeewo amulinyise ku madaala. Yeebaza byonna. Agenda mu training eya bizinensi zoono. You are not just a husband now. Munaye toli bbaawe just oli mutabani wange. It's time you start thinking of how to become a real man. Gwe wandibadde otandika kulowooza ku butya bw'ofuuka omusajja owaddala. Mukama wange neeyanza ege oba nfukamire. It's okay obuntu butono tubukolanga. Gwagenda okweveera muwala wange ate nneme kukolera kintu ky'amaanyi bwe kityo. Musajja mukulu taata atandise omusembeza. Era nga we twogerera senkulu ono agenda ku training ya mirimu. Training gyagendako. Gwe motoka ewedde tugende. Kale Colin nja kuddamu nkulaba oluvannyuma. Musajja mukulu ayingidde kampani ya kitaawe agenda ku training. Agenda ku kampani ya Sezaala. Naye ffe tukimanyi bali ku program ya Sanyuka.
yasanyuka agakyecho mama okudde eno waliyo alukonkona mama waliyo alukonkona ani oyo ate mama ladies and gentlemen ngate Linda takyadde ewa fulawa nsonga za mwami gwe serisa ebimwabyo gwe nyawo Turn my boyfriend into your toy. oyinza otya okuddira bba wange n'omufuula doleyo gwe biki byogerako kino kiki kyolese wano You walk into my compound. gwe nomala gayingira buyinza mu nju yange bwoto kumutyobola You should be ashamed of yourself. wabula gwe yandiswadde This thing out gwe kwata ekintu kino okifulumye bwe rubbish from you. gundi gwezesi nkoye guminkiriza kasasiro wo oddira otya bba wange n'omukuba empi gwamuzaala bannange kati ate ono mwana muwala kyazza okola simanyi azza okugula olutalo ew'omukazi ono kino asobola n'ofuna obuzibu mu trespassing naye nga mbw ali mu kulwanirira laavu omwami oba nga tafaayo ng'alemedde mu maka g'ono omukazi amuyisa nga ddole azze amulwanirire bebi obadde ki obadde ki nawe bebi tokola bintu ebyo tambula tugende yamuganya okujja kati azze okusajjula embeera bigwirawa kifulume bannange kifulume galawo geti bannange kanzigale geti My life is in danger. ne bannange obulamu bwange buli mulatiga An idiot will just walk. nina okukubira poliisi omuntu najja buza bwatyo n'amala gayingira kukola bebi olina buzibu ki What? kiki gwe naawe So you expect me to just fold my hands? obadde onsuubira sebo ntuula erinzinga ebuzinza emikono gwe no bakuyise nga ddole ndi okke nkugambye omanyi kyokoze munda eyo omanyi kyondeetedde omanyi obuzibu obuvuddeko ku kintu kyokoze kale nsonyiwa kwekyo ate yajja akirowoozemu oluvannyuma bannaye abakyala bannange mbagamba ebintu bino mukasukire engatto ye mbajjukiza nti bannange tokkiriza busungu kufuga omukazi omugezi omanyi kyakola wanyiiga asirikamu ewamu obudde abamu bakaabamu nga bakaabira eyo mu nkukutu yamugamba munnaye bebi kyokoze nekimala kivaamu obuzibu diiru neekutuka sigenda kuba musanyufu naawe ndeka bebi naawe bebi olukyala teruvuddemu obuzibu bebi naawe bebi azzeeyo munda kukola ssente mulimu emirimu bannange tosobola guminkiriza bbaawo kigumira nogaa naye naddala nga bbaawo akolera mukazi ate nga omukazi mbw azannyanga nga bbaawo gwe oyinza otya oyinza otya okuleeta ekintu ekyo mu nnyumba enewange gwe gundi nja kukkiriza okuntyobola kwonna kuntyoboola naye kijja kugumikiza kyakuyita girlfriend wange kininkini gwe ofunye n'embavu ezinziramu olw'okubanga ekyo ekininkini weerabidde oli mulaalu ogudda eddalu nkugambye bugambe tomuyita kasasiro nonkuba nja nakwongera nakiddamu gamba empunu eyo ewunya teddamu okulinnya wange wano owulidde wano ndi mukamawo ate olina kukola kyekugambye milikwesi 5 oba zimutwalawa bannange musajja mukulu kyamusukkako zempi aziridde era mu firimu etubalaabala abadde omubazi omulungi olowooza akafuna mpinga mmeka mu comment section woba okiyiteera nga gwe wakazibala Chama, this time around Ben thinks that he will abandon me at home here and go kati munnange ate wetwogera waliwo omukazi ali ewa Ben ate laba ate ono watuuka fulawa atuuka ewa Ben elava empya gy'alimu asanga mu nnyumba omukazi Hello? Hello? I'm here to see Ben. Mbadde nze kulaba Ben. Ben? Atalimu. Anekirala? Sorry. Did you just see your... Mbadde nga akulira ng'ogamba nti oli mukazi we. Yes. Ndi mukazi we. Yeah. Ndi mukazi we. Waliwo obuzibu, kinamu obuzibu. Kinamu sitaani. I think this is ndabika ntomedde ennyumba enkyamu kaneeyongereyo mukazi watu yakigwako fulawa abadde agudde mu laavu ya Ben kumbe Ben omukazi amuyina ewaka kati laavu empya naye eguddemu obwezigoolo awo aba ayina kuddayo wa Kolini
Go ahead now. Gwegenda mu maaso naawe mbuulira. Talk ahead. Yogera mpulira. See what happen for this compound. Wabula gwe singa obadde omanyi ekituuse mwene ennyumba kiki? No, we had to get from common. Waliwo muwala simanyi wajja avudde. Kati ate gwayogerako ffe tukimanyi bulungi ye mukazi gwakwana. Start fear. Era awonye n'atamusangawo. This said girl. Gwe. What exactly did she say madam did? Agambye ki maddamu? Ogambye omuwala azze bayombe amugambye eki? It speak English too much. Obuzibu bwogedde oluzungu nga lungi lwa university mwawo. But gundi. To pick one single. Tojje yadde ka sentence akamu. But I know say na quarrel. Why? Mze mpulidde bayomba obuzibu badde bwa luzungu. So wetin she say madam do? She don't, you know her say madam you be thief. Kati kambuzi. You collect my husband. Tayogeddeeko nti oba oli mubbi oba ova ku bba wange. You get deaf ear. Ate say na okpokpo English. Why oli muzibu? Nkugambye boogedde oluzungu lungi lukyeyina oluzungu boogedde lukyeyina nze mbadde sibiwulira omanyi n'oluzungu lulimu ebika waliwo Indian English oluzungu oluyindi kati naffe Uganda tulinayo oluzungu oluganda era ne bano balina oluzungu olunigeria kati obuzibu boogedde oluzungu nga luzungu ddala asikaliyeko yadda tabitegedde ono yamugamba nkubulire simanyi English was too much. Toina nakyo ngambye. Nkubuuza ki ekituufu ekibaddewo? Kale bireke sijja kuddamu kugamba. Gundi toddamu kujja ku posti yange. Simanyi oba lwaki baatulonda nze naawe okubeera ffenna. Abokida where they get for mwana one eye, some two eye. Therefore bring them here then. Wandi pade wachiri omuzibe weri seri muntu andikwataganye. Ne kati gwe osana nakuzza mu gundi y'ebisolo. Nkuyamba nkuwa amawulire. Kibadde kyogerera waggulu. Sijjukira ati mukama waakyo. How has the training been going? Kati omukulu training bamubuze badde egenda etya? Any hitches? Tofunye mbuzi bwonna? Two hitches. Nothing serious. Butono nnyo tebulina maanyi. I know it's never going to be an easy one. Nakitegeera munaye tekijja kuba kyangu bwe kityo. Get to know all the bonus of running. Naye nkiwa onatwala kaddo ojja kumanya munaye board etambula etya? I'll be traveling abroad for my leave. I've told my daughter already. Munange nayagambye dda muwala wange ngenda kutambula mukko. I want you to take good care of my daughter. Kati mu kaseera nga siriiwo nga ndi bweru w'eggwanga lino njagala olabire muwala wange. Taata ngenda mulabirira kumbe yalabirira ono yafuga. Mutebe abadamu ngenda fugwa. Thank you sir. Webale nnyo taata. Webale nnyo balida ndowooza kanyamuke waggulu. Want to complete something I was doing. Woonabaako nekyoyagala nkole nga nzija. Taata omanyi nakyo ekyokumusemberera ennyo kyokya. Yeah, hello, bro. Taata. What are you doing here? Bannange obuzibu nga bunajja. What does it look like? I've come to stay. Atono tazze kubeera mu nnyumba eno. Supposed to be some kind of joke. Gwe gundi olabika osaaga. I'm not laughing, am I? Gwe nkulabikidde ng'aseka. Fulaawa azze kubeera mu nnyumba eno ekiba kibe. Night. I need you. Baby naawe okimanyi nkwetaaga gw'obeera eno kyokka nga nze ekiro mbeera eri nkulowooza kati nze ngambye nange kanzije wano eno tubeerere ddala wa. Gwe kyogerako kitegeeza. Do you know what you're doing? Omanyi ki ky'oli mu kukola? Stop it. Lekeraawo. You shouldn't be here. Toyina kubeera wano naawe. Are you saying that you're not happy to see me? Kyogamba toli musanyufu kundaba. Not saying that. Nedda si kye ŋŋambye. Naye bannange. You know why I'm here. Omanyi lwaki ndi wano naawe. Kati ate ono omukazi wana amanya nti oli wano. Tufulume gundi siina gye ndaga nze siina gye ndaga. I need water. Njagala ku mazzi. Or better still, a glass of juice. Ate ka juice kandi badde kankola bulungi. Atudde tagenda kuvaawo wano.
Si wakubeera ng'olenzi lye. Think that dirty thing is not meant to be in this house. Wabula gwe nakugamba emirundi emeka nti ekyo kinninkunule tekirina kubeera mu eno nnyumba. Ne naawe. To respect. Mbutuufu n'ekitiibwa kyonna. Often to you. Oyo girlfriend wange. Call Linda a dirty. Bamuyita Linda so si ddate kininkini. Owulidde? Ogambye ki? Are you not flaunting my orders? Simanyi oli mugaana biragiro byange nze mukama Are we. you feeling all bossy? Olina engeri gy'owuliramu ekiboosire. It is because of what my father told you, right? Kubanga taata alina bye yakuwadde ne training olowooza olina byonna Go in there. Kati wuliriza genda. To pack her dirty, stinking belongings. Opakinge emigugu gye egikyuma okamala. What's wrong with you? Ne gw'olina buzibu ki? I'm not dragging your father's property. Sinna kya bugagga kya kitaawo kye ntwala. You are the one who got me into this thing. Gwe kennyini gwe yandeeta mu bino ebintu. Went to your boyfriend's house to be. N'otwala ne wa boyfriend wo simanyi nkufumbire. Gwe kyo n'okiyita ekyangu kati lwaki ye tabeerawo wano? Nga gwe asaba okuntwala wa boyfriend wo. I'm sorry. Nsonyiwa ku ekyo. Right? Nsonyiwa. Kale nsonyiwa. Nagambye sitaani alokokamu eddakiika. Here, it's not fair. No kimanyi talina kubeera wano. If my father finds out. Mbutuufu taata kati wakizuula kiba kitya? Pay me my money. Anti kati nsasula ssente nkuviire. I've done my part of the bargain. Nze nkoze paati yange nkoze kyonna ekisoboka nkuwasizza nga we wali obyagala kati ntangende. I just need you to be patient. Bambi nkyakusaba kati obuzibu buli ku ssente taziinaawo. Alina kubaza taata kati nno onaatusasula nga tuvaano. Basigaddewo kati akakwakulizo ka ssente wotusasula nga tugenda otatusasula wano waffe. Mukazi wattu kyamusukako. Abati mulinda gye muli. Musibye akakala ewa fulawa gwe jangu eno. Jangu. They like to insult me if I tell you story. Wabula ate kuno tompisa amaaso ku story gye ngenda okuwa. Condition. Owulidde akakwakulizo toyisaamu bye ngenda okugamba maaso. Kati asikaali oba olugamba akola lwaki nga buli waluleeta bamugobaganya. Why? Mukama waali agenze afulumya agenze kwa agenze dde. But that thing will fall and come back now. Akoma wodi. Your salary. Weeralikire ku musaala gwo ajja kudda ng'omusaala gwo gutuusa osasula. Tell me why you mbadde ngamba lwaki tongamba kyompitidde wano. As a journalist. Nga munnamawulire. Interview you. Ndowooza kati ngenda tandika ku interview gwerabayo. Olaba omuwala oli gwe nagamba eyansalutinga madamu eyamutya oba olawuli. Kikyabadde ki? Ayingidde munda mwali gwe otegeeza ati. Wabula nze bintabudde. Kubanga luli eri we yajja bamufulumya mu compound kyokka kati ayingidde n'enguguze. Butuufu ayingidde mu nyumba simanyi. Boldly come into this place with her. N'omuntu ajja n'obuvumu obungi mwene ennyumba. She is related to Oga. Either ali kwegamba wa Luganda ne Oga sinakindi nga aliwo ekyenjawulo. Let's say he go be the pikin of the Oga. Watyanga kakazi ka ono. Yes, kali abibazizaamu nga information network nga ezitambula zimulaga nti akakazi akaze kakazi kooli ate bawo wa muwala wa Oga. Now you want to stand left to left. Gwe mukiru gwe. Involve me. Wabula nkubuli wotandika ebigambo bye bitalina makulu nze tobinyingizaamu owulidde. Bunira ku kimwakyo toddamu kumpa amawulire go. Akiwedde. Engeri gy'ogamba mbw ate oli fiyansi wa soon I'll be fired. Atebigatta. Gwe nja kugoba gwe. Bakutwale muzu. Mama yo yako. Mama. Kati omukulu mu nyumba munayinamu abakazi babiri. Owalaavu n'owa contract. Baby. Just go and have a shower and sleep. Jangu tugende tunaabe tumale tuwebake. Ndeka. Why? Lwaki nga nkuleka? It's not what I'm thinking of. Wabula kandowooza kye ndowooza si kyekyo. If you are thinking of sleeping in that... Woba olowooza okugenda okwebaka n'ekyo ekikazi nedda. Gw'obadde ki? Linda. Linda.
obadde kinaye You trying to make things difficult. lwaki ebintu obinkalubiriza naye wali obaddeko ne mukyalawo nga gwokolera naye ng'akufuukidde omugugu nze nchuwa togenda kwebaka mu luumu ye ekyo nedda tekijja soboka oyo wa laavu nayambuka amadaala amuganye okusula ewa kontrakiti musajja mukulu n'abirowoozaamu tuba tuli wano owa kontrakiti najja mwana mulenzi yeyagadde ono bebi jangu tunaabe twebake nga mwebaka nani ng'onaaba nani tagenda kusulayo naawe tomukwatako va ku bba wange mwesonyiwe tomukwasako magologo gamuwa butwa muveeko olutalo bakazi babi balwanira musajja laba obulamu ng'olina ebikazi bibiri biri awo bikulwanira webyevuma webyekuba nebyekuba ng'oli awo ng'obitunuulidde ye mukulu ono kyaliko owalaavu n'amusemberera koti tojja sulayo waggulu eyo nedda bebi wamanze ndiwuwo okuyamutunanga ne waddaage kati kikazi kyattu nga kifulumako mu nnyumba nesebo oba kato dabe tutulubettu nebubuli buyise kati ona aba afuluma bwati laba te wamuzuula nga ye mukazi oli gwe yali akwana ate nga yafunye dda information wano waliwo omuwala Yesu Kristo Omunazalesi nyambo oyite ne jjajja Ibulahimu bambeere kikino kyendaba kati wano waliwo bambega kuba kati asikaali alaba driver yeekweka ono bwadde eno nga dereva abuno kyekigenda mu maaso wano onaabe gaki bibasobedde ekiri mu nyumba eno kifumba mutuku sikaali n'amalizo go owaye jangu ayingidde dodajja ne jangu oyo ye muwala gwe nagamba yayomba ano ne muwala wa boosi yoyo nesimanyi abadde adde eno ng'aggwodde eno buzibu ki owaayo ndabyeko nga neekweka gundi ndaba gw'obadde olowooza nti ndojinga n'okitwala nti simanyi ndi mu kwekweka oli musiru gundi tonsiruwaza ntegeeramuko ate ku lunaku olwa Saturday nga luno mba ntegeera otegeera Saturday Sunday mba mutegeevu weekend ntegeera nnyo nkulabye obadde weekweka biveeko Silas Waye erinnya lyange olumpita lyaki sijja kuyita okujjako njaguyita Silas kale ngambye sijja kuyita njagamba ize okay kale tewerayikira oba omugambe Silas gundi gwe ni bannange ekisajja kino omusajja yeekweka mukazi kyokka atona mukwasamu yasikaali ono bategeera lwakomeka amugambiddewo weekend kati bannange oba lino tuliyita ejjoogo oba kiki sebo laavu bano bagitadde mu maka goono kale ga kitaawe mbutuufu yeewunya n'agamba kale abaagalana bano ababiri ne babeera mu laavu nga tebalina yadde 10 naye nga basanyufu naye nga nze alina sente zonna sisobola yadde okufunayo omukwano ogwo kimmemmette bannange nkiddamu obutafaanana mwana muwala ono njagala kujjukiza ebigambo bino omukwano tegugulwa laavu laavu tegulwa ssente kyembadde ntegeeza babesiti laavu tegulwa ssente era nga njagala okutegeeza ebigambo bino sooka olaga omuntu nti tolina ssente ne woba oziina nga tolina ngeri yakuzeekweka waakiri mulage ebizibu
wewe ku mabanja g'otayina. Omuntu anaasigala nga akwagala mu kaseera nga toyina, ne wabadde akusuubiramu obuyambi n'otamuyamba oba n'otamuwa, n'asigala nga akwagala, oyo ajja kuba alina true love for you. Sente tezigula laavu. Kati ono yeevaamu n'agamba ekiba kibe bano basuusizza akamanyiiro, nange omusajja akamulage nti mwagala. N'aleeta ekirabo n'aleeta ekirabo neraagwe bawa ebirabo nazzi kuno ng'ebirabo babisanyukira. Ono kimuwunyira zizi, oyinza ogamba bamuleetedde era ziizi. Erimu libazi, ndowooza ebingi ebiba ziizi. Ndowooza obirabo bulungi. Nsiimye ebirabo weebalereeta naye sibyagala. Munaye nsonyiwa nkimanyi nti nno mbadde sikuwanga bintu bino naye gwe mbutuufu simanyi lwaki okola ebino ebintu byonna naye ng'okuva ku ntandikwa era wali nga tofaayo. Simanyi oba kati ofaaki oba obala kaki, naye kyonna ky'obala oba oyagala kuntega butwa oba oyagala kundoga. Bambi nze mwana nzekka ew'abazadde bange ntaasa tondoga tonzita. Iyi kuloga mbwamuwa ebirabo kutandika muloga kuba omulogo ow'ettima atandika okuba ow'ekisajja oli otyamunoga abala kaki. I just felt that was the right thing. Naawe Justina kirowoozezza nti kyekintu ekituufu ekyokukola. Sorry for everything. Bambi nsonyiwa ku byonna ebyayitamu emabega. Naye nkwagala ebirabo bikwate. Collins bivudde ku ntobo ya mutima gwange, biri out of love. Please accept my gifts. Kwegayiridde. Come on. Naawe yours. Kwate bubitwale bibyo. Ebirabo byakukakaatika ku muntu kati wawe agamba oba babimpenze. Naawe Kolini ebirabo talina kyabyagaza. Kati weetegereze nnyo wado okudda mu kisenge. Baby bino byaddala. I'm deeply sorry for it. Baby bambi nsonyiwa kati sitaani alokose ebyaddala bannaye kati si bya kirooto bino byaddala. Place in your heart to forgive me. Baby bambi sanga ekifo mutima gwo nsonyiwe. Kwegayiridde noonya ekifo nsonyiwe mu mutima gwo ku byenkukoze byonna. Bambi Kolini nsonyiwa. I love you. Takyogedde. Akyogedde amugambye Kolini nkwagala ebyaddala. Kati ate laba Kolini waasikattira. Kolini tugamba akagambo kamusensedde. Kolini sitole ki? Kolini tava ku mwana muwala Linda ate n'asala eddiiro nadde ewa mwana muwala Fulaawa. Wensukawo bannange kale maama. Babbe simwebale nange mbadde na agoze eddaka ndabike nga nfuna ku kyokunywa ate tutandikirewo ekitundu ekisemera ddala eky'omukaaga naye nga mwebale gyekumirako abagisanga eri gye twasookera katundu akasookera ddala gwagiguddemu eno olina okunoonya akasooka oba n'obutundu bw'emabega onyiga mu kafaananyi ka channel YouTube channel ya VJ Joshke Films Official gye kiggwera awo zonna oba ozifuna bukwaku taga tulabe byaggwerawa Kolini nga bamaze omugamba mbu I love you n'asikattira akagambo kamusensera era agenda kwagala ani. Kolini mukatu k'abakazi ababiri owa contract n'owa love igwerawo bannange katubisinkane babesti mbagala nnyo eritekanika 07587333 nyongera obbajjukiza nti linki za gurupu ziri mu inbox yogwe yali ampeereza ku message ku WhatsApp. Dayo zikebere message eziva gyendi mwe muli linki bukale obwa buluze eziba linki kati babesti mutera okunsaba linki ng'ate olwedde mbawadde linki eneebuuza bannange lwaki ebintu temubwambudde mu bisoma Joske